Ya okusukira ddala twebaziza bonna babadde naffe mu programu eno okuva wetuviiridde mpaka awo tutuuse ate ne twebazaako ensusso bano abakubye ku masimu ne babaako obubaka bwe baweereza kuva ku Abubakar Ssedduge yeebazizza era n'akoonamu nti omwezi gwa Ramadhan okugusiiba ng'otandikidde ku zino eza sunna oyanguyirizibwa ate era okusiiba mwana wattu ddagala lwakuba nti abantu tebamanyi ddagala lyakusiiba ndowooza bajje bafuneyo abasawo kuba abasawo babawuliriramu nnyo bajje bafuneyo abasawo nga baasoma obusawo ate ne basomerako n'obusiraamu babanjululize obulungi bw'okusiiba n'engeri omuntu gy'abeera yejjanjabamu era yeegemamu endwadde ezimu ezaalibadde zimukwata nga alya buli mmere emisiwa kugamba negiweza omusaayi omungi oba negifuna amasavu omuntu oyo nabeera nga akosebwa. Okusiiba mu butuufu lyo ddagala lyetaaga kulisomeseza ddala abantu bakitegeere bulungi basobole okwegema. Tumweyanziza kyovula nti muzimu mu hadithi zigamba nti asawmu junna, okusiiba ngabo obeera oli kwetangira ndwadde nnyingi ezikwata abantu olw'emmere gye balya nga tebawummuza tebawummula mwaka ku mwaka lunaku ku lunaku wiiki ku wiiki mwezi ku mwezi ojja kulwala. Kati wano okusiiba ngabo obeera weegema. Abbas Badr yenna asiiba ng'omwezi tegunnaba kukakasibwa nti gugize eki gulabise n'otandika okusiiba nga beebulayo lunaku bbiri noganze gujja kunsanga nga ntamye kufu oba osibidde bwereere. Era nabbi yatugamba nti man sama yawma shakki fakad aswa abal qasim, omuntu wosiiba lunaku olutakakase nga lwa Ramadhan obeera onjeemedde. Kakati bw'ojemera nabbi ng'olwo ofunamu mpeera kubanga osibye oba tofunamu mpeera kugamba ekisibo kyo kiba kikumenyedde bwereere. Olina kusiiba ng'omaze kakasa. Okakasa otya? Kugamba procedures ezikakasa nti ekisibo kigize eki, ekisibo kituuse. Kuwulira nga balanze nti okusiba kugize eki, okusiba kuyingiddewo. Era abalanga ogwo mulimu bagukola bulungi bajja kulanga nti okusiba kutuuse oba omwezi gulabise enkya musiibe. Kati bw'oba owulidde ng'ekirango kiyise kiwedde genda osiibe, naye bw'oba tonnaba kuwulira kirango teweetantala ojja kusibira bwereere. Ate omuntu Ramadhan gwesangawo nga talina niya esiiba akola atya? Asiibe n'eniya gy'atalina ejja kugira ki? Ejja kukola era nga Ramadhan egize eki? Eyingidde. Naye buli lwasiiba nga niya talina kifu. Kati alina okusiiba ate n'aviiramu awo. Alina okusiiba kubanga kino ekiseera tulina okukuuma empisa zaakyo, tulina okukuuma ennono z'ekiseera. Kiseera kya Ramadhan tetukirya. Kati olina okikuuma obutiribiri. Era oteekeddwa okutereeza nniya yo kubanga wano ogenda kukisiiba ate wonaaba totereezeza nniya onooba osiibidde bwereere ng'ate osiibye. Si kirungi okusibira bwereere ng'ate ogize eki? Ng'ate osiibye. Eyasimbye yabadde Muhammad okuva e Mukhula e Butalejje. Oluvannyuma lw'okwebaza agambye nti bwe mbeera n'omukyala atali muwoowe ekibuzo tekiriiyo. Kifu. Teri mukyala atali muwoowe. Butereevu gamba nti bwe mbeera ne Malaya. Abantu bagezaako kwegamba okudoojinga ekigambo Malaya kuba bamanyi kyekitegeeza. Kati wano ekibuzo kikwata ku Malaya we. Bwe mbeera ne Malaya wange twasisinkana kati Ramadhan etuuse engeri gye tutaawowagana ne tutaŋŋana.
abuuzizaako ekibuuzo nti muwa akamere anti oli kuba malaya kuba yakyali malaya kati awo tegeera obwamalaya tegeera obwamalaya kuba naawe oli malaya ekigambo malaya tekikwata ku mukyala yekka oba ku musajja yekka bombi ababeera bakikoze nga tebafumbireganiddwa mu mateeka bali mu bwenzi bamalaaya tusabe Allah atukingirize obwamalaaya yes kati oyo malaayawo seere zonna z'omuwa oli kuba malaaya kati ate bw'olwala notosobola kugira ki kusiiba kati ennaku ezisooka obadde ofunye obusobozi ng'osobola okuliisa masikiini naye wakati kati awo n'olemererwa okola otya genda mu kika kyo famire yo bakusondere oliise bamasikiini paka omwezi lwe gunaggwako ab'ekika kyo bagende bakusondere tosooka kubabuuka abantu abamu babuuka ebika byabwe oba abantu abamu beewaggula ku bika byabwe ne bajja bakalubiriza ffe eni mu mizikiti waliyo ffe eni mu mizikiti byetutakolako nga birina kukolebwako eri mu kika hulidde era omuntu buli wakugamba nga nti ab'ekika tebanjagala kuva kwasooka mpaka gwe weka gwe bataagala ab'ekika tebanjagala taata tanjagala maama tanjagala kojja tanjagala baganda bage tebanjagala gwe ekitegeeza gwe mukyamu kubanga ensi eyo yonna teyinza butakwagala ng'ate oli mulungi oteekwa kubanga gweluka ekikyamu kale kati olina kusooka kuddayo mu b'ekika kyo bakusondere ofune zonooliisa baani bamasikiini oba gwe kennyini abantu abamu nno balowooza nti okusonda kwegamba buli ayagala kuwaayo balina musondera no bakusondera tolina mulimu gwokola oba tasobola kukola mulimu naye bw'oba osobola okukola omulimu ogenda opakase gwe kennyini okwate mu nsawo oyo oliise buli lunaku olina okuliisayo masikiini kitegeeza omwezi gugenda kugwako ng'olina abamasikiini bameka 30 yes naawe obalibweko okukuuma empisa z'ekisiibo toweebwa mpeera za kusiiba oweebwa mpeera za kuliisa masikiini toweebwa mpeera zaki za kusiiba kuba tewasiibye naye oweebwa empeera ez'okuliisa masikiini kuba ekyo kyosobodde kati kyosobodde kyofunamu empeera kyotasobodde abakisobola bakifunamu kiringa kati bagenda Makka abasobola okugenda Makka bye bakifunamu ate gwe atasobodde onokifunamu bwa anti tiba togenze kati ofuniramu ebyo byosobola byotasobodde n'olwekyo ebyo byebibuuzo ebivudde mu bakadde baffe byebabuuzizza kakasa nga tubimazeeyo ate n'obudde olowooza bukyali awo olowooza bwe tuwunzikira wano tuba tetukoze bulungi n'obutono na budde kuba situwagala kuva wano nga abantu bagamba nti obudde babwonoonyi abantu otulo twatandise dde bakwata kale naffe wetwagala okusiibulula bannaffe bonna be twatandise nabo paka olwaleero mpaka ku ssaawa eno nga tubasiibula nga tusaba Allah abagase n'ebyemuwulidde ate ffenna Allah atuwe empeera mu nnaku zino ezisigadde ezitukyali mwezi za Shaaban era tutuuse ku mwezi gwa Ramadhan nga ffenna tuli balamu atuwe n'obusobozi obugira ki obugusiiba tusaba Allah ataase umma yaffe y'Obusiraamu ennaku zetugenda mu nnaku za kitiibwa nnaku za kulomba dduwa tusaba Allah dduwa ze tunaaba tulombedde mu kiseera ekya Ramadhan azaanukule umma yaffe agitaase baganda baffe bali kuttibwa jjukira nti abattibwa kati nga Abapalestine balumbibwa
bakyeruppe bafuzi b'amatwale nga naffe bwe twalumbibwa wano Afirika yalumbibwa abafuzi b'amatwale Allah n'atusaasira ne tulwanagana nabo ne twambalagana nabo mpaka lwe twabagira ki mpaka lwe twabazaayo kati Abapalesitine balwanagana na bafuzi b'amatwale abaava eyo mu Europe kubanga mu butuufu Abaisirairi baali basenze mu Europe bavaayo buvi nga Britain ebaleese ebasolozezza nabo naye etegedde nti bano si bantu batuufu bano ne basolooza yonna gye baali ne babaleeta ne babatikkulira awo mu Palestine kakati bebatigomya bebasanjaga banansango awo tusaba Allah abataasi bannaffe abo Abapalestine ataasi ne bannaffe abalala bali mu ntalo kati nga Sudan abantu bali mu lutalo Libya olutalo lukyagenda mu maaso Syria olutalo lukyagenda mu maaso Ekurania olutalo lukyagenda mu maaso tusaba Allah ataasi abantu abo bonna bali mu ntalo ate naffe wano Uganda atuwa obusobozi obudduukirira abantu kuba kati ffe Uganda twafuuka eggwanga eridduukirira eribudamya tubudamizza abantu bangi Abakongo babudamye wano Abanyarwanda babudamye wano Abasomali babudamye wano Abafghanistan babudamye wano onooba oli awo nga n'Abasudaani bazze kubudama wano tusaba Allah atuwa obusobozi obuyamba abantu abo era tusaba Allah bye tuba tusobodde okuwaayo bye tuba tusobodde okuyambako bannaffe atusasalemu empeera ne ku lunaku lw'enkomerero atuyingiza ejjana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanze ge Dr. Muzeeyi wa kazi kubeera nti obadde naffe naawe abaddeyo okuba ku ntandikwa paka ku nkomerero ya programu tukwebaza atakumira mpeera abantu